Ku bbalaza ya wiiki ejja abayizi ab'ekibiina ekya senior 4 batandika okukola ebigezo byabwe eby'akamalirizo by'omwaka 2023 ng'olunaku olwaleero babadde baluŋŋamizibwa ku butya bwe bayinza okukola ebigezo bino mu kimanyiddwa nga briefing. Ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examination Board, Daniel Rodong, alabudde abasomesa obutetantala kugaana abayizi kukola bigezo byabwe eby'akamalirizo nga beekwasa ebisale bye batannamalayo. To encourage parents to address this issue of school fees balances with the heads of schools early enough. Either they will work out a mechanism by which they will pay the fees balances in installments, or indeed any other mechanism that is acceptable to both parties. Odongo okwogera binasinzidde ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti erya Media Center mu Kampala bw'abadde ayanjulira bannamawulire abayizi abagenda okutula ebigezo bya senior 4 ng'ono asabye abasomesa nti abayizi bwe baba nga basasula eza UNEB babakkirize batuule ebigezo ng'abasabye n'okuyitira mu bayizi ebiyinza okubaviirako ebigezo byabwe okusazibwamu. Uganda National Examinations Board will cancel results of those candidates who will have been proved to have been involved in any form of malpractice. Whether this malpractice was solicited by themselves or was given by the teachers. Abayizi abawerera ddala emitwalo 36 mu 1447 be bagenda okutuula ebigezo bino omwaka guno, ng'omuwendo guno gusinze ku gw'omwaka oguwedde era nga bagenda kubituulira mu ssente 3,863 ng'Odongo asabye bannayuganda okukozesa olwokutaano luno olw'omukaaga wamu n'olwa Sande okuwonga abayizi bano mu mikono gya Katonda. I've registered a total of 364,470 candidates, and this is an increase of about 4.3% compared to 349,445 candidates that we registered in the previous year. Ku bayizi abagenda okutuula ebigezo 59 bagenda kubiwandiikira mu mbuzi ekogga nga ku bano 7 bawala ate nga abalenzi bali 52 nga abaliko obulemu bali 777 emitwalo 11,800 mu 730 bali wansi w'enkola eya Universal Secondary Education we bagiyita youth nga ate emitwalo 24 mu 15,734 ba mu masomero g'obwannannyini. Even those that are serving time in prison have an opportunity to continue to proceed with their examination. Here we have registered 59 candidates from there for UCE. Of those, 7 of them are female and the other 52 male. Most of these that are registered, as you know, we have the government offers universal secondary education, that is USE. We have 118,735 of the number that I gave you, that is 32.5%, who are funded by government under the universal secondary education, and the rest of them are privately sponsored. Odongo alabudde ku kibba bigezo ng'agamba nti ku mulundi guno si baakuttira muntu yenna ku liiso, n'alabula n'abasomesa wamu n'abayizi ku bufere obukudde ejjembe naddala obwo obuyisibwa ku mikutu emigattabantu, ng'akubiriza n'abazadde okugonjoolera wamu ensonga za fiizi n'abakulu b'amasomero abaana baabwe baleme kutaataaganyizibwa. We warn against involvement in any form of examination malpractice. We have a number of fraudsters who come up, start up WhatsApp groups, and they begin to share what they call exams. Mwogezi wa polisi mu ggwanga Fred Nanga agamba nti beetegefu okussaawo obukuumi bwonna obwetaagisa okukakasa nti abayizi batuula bulungi ebigezo byabwe awatali kutaataaganyizibwa, ng'agamba nti baamaze dda okutegeka basajja baabwe abagenda okusindikibwa mu bifo eby'enjawulo okwetooloola eggwanga. Ebitundu ebyo tujja kuba tulawuna ebitundu ebyo kye tuyita patrol routes, tujja kuba tubirawuna bulungi nnyo okulaba nti tewaliiwo bikolwa bitaataaganya bakandidati nga bakola ebibuuzo. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.